Wenjogerera bino ekifo ky'obwa presidential advisor from Masaka Mie office emuyise mu ngalo ebbaluwa namutayika yalumye dda lwaki temugiwa public olwo Museveni akutandise nabagamba bwogoba embizi netuuka mu lujja lw'omuzikiti gwayina okudduka wegenderezanga nnyo omuntu atalina kyafiirwa wegenderezanga nnyo omuntu akusinga favor mu nsi eno bantu mmwe ejjogo lyammwe muliteekeko mu nsawo Museveni asobola okuteroletinga ebintu byonna naye kye bayita ejjogo eri kupangisisa abayaaye n'okuba omuntu mu gavumenti etudde obulungi gy'oyinamu omukono eyina n'amateeka agaluma eri ejjogo Museveni agenda kulikwamula era yakutandise dda Museveni mubuuze mama Mbabazi gwe olowooza oli wa mugaso nnyo mwenaale Museveni mubuuze Kale Kaihura gwe olowooza oli w'amaanyi nnyo Museveni mubuuze Basejjusa Museveni mubuuze Besigye gwe yalwana naye Museveni mubuuze Mama Kadaga bw'oba olowooza oli wa mugaso nnyo wano kati akutandise ebbaluwa lwaki temugiteera public nti oli mugobe wajjo ne bw'onaakola obuvidiyo obwenkanawa fulufiga ekimubawalanyisa favor byonna mubikoze t-shirt z'enaale muzambala mulina bigenderwa byakwesimbawo omwana okuva lwe yakonkona awenja kalulu ka muzeeyi paka last from January to December taina position gye yeetaaga nti mumpobwa akafuka ngende mu parliament wabula ye akola kuyayana kwa mutima gwe na kwagala kweri president so omuntu ekikulu ekyo mwegendereza nnyo n'akatono koolina asobola okukugisa mu ngalo kati office ebadde kukikinaza ku bantu mie sawa yonna ogenda kufuuka nganze kayanja kuba ne ku ballot paper togenda kulabika naye nga mwannyinange akyali mu ICU ali bubi ojja kufukamira video gyoddako kola ogenda kuba ofukamidde ku mavivi sawa eno President Museveni atandise okujjako buwawaatiro ate agenda kussaako ku mpingo akuseeka eruzira ejjogo lyammwe eryo ery'okkuba abantu nga waliwo amateeka lirina okukoma singa tunaabatiitibya n'okubalaga nti muli ba mugaso nnyo naffe mugenda kutukuba ate naawe teweeyibaala kuba naawe basobola okukutimpula nze nkubuulira kyosiga kyokungula wano ensi ekuba engalo nti wakoze fujjo naye naawe basobola okulikkolako si gwasinga amaanyi wadde nga waliwo ebigenda mu maaso oba oliawo ebitambula nga bwe mubiraba n'alisabye nti abantu tetulekamu okubuzaabuza ndabyeko omwami omu oba omukulu omu ng'agezaako okukakasa abantu nti Justin Namere Nsubuga bamugobye ku kifo kya senior presidential advisor. I'm laughing because it's almost funny kubanga buli omu akimanyi nti okwesimbawo ku kifo kya MP oba okuyingira elective politics ng'obadde public servant oteeka okuresigninga according to the laws of Uganda, specifically Public Service Act n'endala. N'olwekyo nali public servant nga ndi senior presidential advisor mu mwezi ogwokutaano on 5th May 2025 nempandikira office of the president era nembategeeza nti I'm resigning from the position of senior presidential advisor in Greater Masaka region to concentrate on elective politics. Mu NRM tusabibwa okuresigninga 30 days to nomination eya NRM. Nomination yaliwo nga 16 ogw'omukaaga n'olwekyo na resigning a month and even more earlier ku 5th May. Era nembulira office nti I humbly request to tender in my resignation to take effect from 16th of May 2025 as I intend to contest for Woman Member of Parliament Masaka City 2026 starting with the NRM primaries and the laws require me to resign before nomination accordingly. Era nembagatirako nti I thank His Excellency the President of the Republic of Uganda for this opportunity to serve and the appointment, and also thank the Office of the President for everything you have taught me. I seek further guidance. I seek to further guide the NRM revolution and the vision of His Excellency the President through offering more effective representation to the people of Masaka City in the Parliament of the Republic of Uganda. Thank you so much for your understanding. Nensaininga nasaako omukono Justin Namere Nsubuga. Ne bansiramu bulungi nnyo ne baŋŋamba nti Justin Namere Nsubuga, Senior Presidential Advisor, Greater Masaka Region, resignation from the post of Senior Presidential Advisor, Greater Masaka Region. The Office of the President, this is to acknowledge receipt of your letter dated 5th May 2025 in regard to the above subject. Office of the President has accepted your resignation from the post of Senior Presidential Advisor on Greater Masaka Region with effect from the 16th of May 2025. The same will be communicated to the appointing authority. Ne bantegeeza nti ne President bajja kumutegeeza era bamutegeeza kubanga yantegeeza nti yategedde
era nakkiriza kuba aba alina okukkiriza. You will be required to hand over office and surrender all government property in your possession in accordance with section F to D of the Uganda Public Service Standing Orders 2021. Thank you for the service rendered to the government of Uganda and we wish you success in your future endeavors. Ebbaluwa yiyo nasako omukono Secretary to the President, nakopinga Minister for the Presidency, Permanent Secretary, Principal Private Secretary to His Excellency the President, n'abalala bekikwatako. Era n'emmotoka ebbaluwa egizaayo nga yeeno nazaayo emmotoka eri yampeebwa okunyambako mu mirimu gye nali mpeereza government. Era ne bangamba nti to Mrs. Justin Namere Nsubuga, government property. This is to acknowledge the receipt of motor vehicle UG 5657/C from the senior presidential advisor on Greater Masaka. The vehicle is received and in good condition. Bino byenjogerako byaliwo mu mwezi ogwokutaano era n'ogwomukaaga. N'olwekyo mikwano tewaba kubuzaabuza nti Justin Namere yagobeddwa ku mulimu gwa senior presidential advisor. Laugh that off kubanga ekisooka aba yafuuka atya NRM flag bearer ate nga teyaresigninga. N'olwekyo I know the laws. I made it clear in the morning. I'm a law abiding citizen. Kyova olabanga ojja kuwulira n'ebinteekebwako era obeere ng'olina okubisengeka. Tetubuzaabuza. Okubuzaabuza nno kuno kujja kukozesa abantu abamu ensobi. Kati nze natuuse ku poliisi ng'ate full figure yaloofa aggravated robbery. Ne ngamba bannange, aggravated robbery kwe kubba omuntu nga mukozesezza ebisi ng'emmundu ng'ebiso ng'era yagamba namufumita ebiso. Ate vidiyo gye batwala ng'obujulizi ate yogera birala ate nayo sigiriimu. Kwegamba anyway, ekikulu kyakuleka poliisi ekola omulimu gwayo. Don't put office of the president mu bintu nga bino. Yagezaako kye yali esobola ku mbeera z'omuntu omu nayo nebboolwa era ne badda ku byabwe. Bakola mirimu gyabwe. Don't involve them in this. Justin Namere Nsubuga is an NRM flag bearer having resigned on her own. Era office ne accepting a resignation nemuwa omukisa gwayo ogwankolera kubanga akalulu nakawangula era nga Mukama ye mubeezi n'akawa mwanja kawangula.